بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن سار على نهجه صلى الله عليه وسلم متومي جاجا حسن حسين الله أكبر جاجا حسن حسين محمد حسن وحسين إمام القبلتين ويبلي بيبي متومي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة إمام القبلتين جد الحسن وحسين توغيريتش تولكيتي متومي محمد صلى الله عليه وسلم يا جان الدين ينجدي السلام natuwe ensonga lwaki tulina okubugoberera n'okubukolera ko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusime mutume twebaza Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu oyatukoledde enteekateeka y'obudde weewaawo obudde bubadde buzibiridde Allahu akbar walillahi alhamdu haqqan nina leero gye mbadde inakulese nga tugenze kyazanga eyo Allah tumwebaze nnyo kyekikulu kyenjagalamu tubadde mukyazanga eyo nga tugenze okuziika omwana omuwala Joeliya manyi Allah subhanahu wa ta'ala wanjawulo nze omukolo gwa Joeliya naguliko omwana namukolera ensonga ennene namuwa buli kimu kyonna kyoyinza okulowoozaako ne mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala wallahi njagala omuntu yenna nga mulamu nga tamanyi kwebaza Allah jalla jalalu lwakyengera kyabulamu olabe Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyatwala abantu. Joeliya atuuka akaseera awulira nga embeera si yavunaanyizibwa era agamba omwami we nti owaayi seewulira bulungi. Mu kaseera kaseewulira bulungi omwami amugamba nti oba ogendegendeko eddagala. Bakwata eddagala omukyala abadde musawo Joeliya neeteekako drip nebwa bukya ku makya ejjo omwami amugamba nze nkulaba tewasuze bulungi tukeere mu ddwaliro ne bagenda ku doctors ne batambula bali mu kko omukyala amugamba nti nfunirayo olwendo lwaki lw'amazzi nyweko kanzire ne mutta emabega oggule n'endabirwamu nsobole okussa obulungi. Nagula amazzi ono nadda mu mutta emabega ono n'avuga n'atuuka ku ddwaliro. Kutuuka ku ddwaliro okumugamba nti wayiggulawo tulabe abasawo haqqan nga Joeliya yassizza dda ogw'enkomerero ng'omwami we yamutwala ku ddwaliro. Naye tuziise mwana muwala with her beauty obulungi nga Allah yamunda mukyala munyirivu mulungi her beauty ninga nti wallahi abalina ekyengera ky'obulamu bameka abakitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akibawadde. Sheikh Shakib Sekimwanyi omulangirayo bukoto Saalongo to be nashukuru subhanahu wa ta'ala kyovula bwe tubatandika ebigambo bino. Naam. Tumwebaza Mungu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil islami wa ni'matil hayati wa sihha wal faragh. Ekyengere eky'obulamu kyagenda wala. Ate wakafa biha minan ni'ami Mungu bwakugatirako eky'obusiraamu ate olungi wanobeera matabuta. La ilaha illallah. Tumusaba Mungu subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atukumire ebyengera bye tulina aleme bitukendeezaako. Allahumma amin. Kiriza nga tutandika programu yaffe olunaku lwaliyo twebalizeeko buli Allah gwawadde ekyengera ng'oli ku Salamu TV ne Salamu Charity. Tukusabe Allah subhanahu wa ta'ala abikwongere. Amina ya Rabbi. Era mu mbeera y'emu tusaasire buli ayise mu kusomoozebwa naddala nnyo wiiki eno gye tulabise okuba omugongo biidhinihil mawula gye tutandise eno naku lwakubiri. Tusabe Mungu subhanahu wa ta'ala nammwe abibamalire okusingira ddala abo abafiiriddwa ng'omukyalo oyo gwotuwadde wabula ateera okusingira ddala nannyini kufa oyo afudde. Tugamba nti Allahumma ighfir laha warhamha waskinaha fil janna. Allah musonyiwe ebyamusobako ne bye yali amanyi ate amuwe ejjana ey'emirembe amutaasa omuliro jahannama.
Allahumma tubagamba entakira nga n'emyoyo gyaffe tugyerabidde ti ebimu bizibu ebinene kyekyo kyatuuseeko olunaku olwaleero. N'olwekyo gwe atannatuuka ate ku ekyo mu bizibu byonna by'olina yise emikono mu maaso ng'oli ku mayengo ga Salaamu TV ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin gwe nga tokikoze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era ddamu omulundi ogwokubiri ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atudde mu ntebe yo, atudde yonna w'otudde ng'okyasobola okulaba ku bwana bwo, okyasobola okuteekateeka omusalo n'osikayira akabbiri, okyasobola okuwuliriza irimu ng'efulowinga n'owuliza ebigambo bya Mungu n'obaako ebikulese, yise emikono mu maaso ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Naye nga tutandika puroguramu yaffe olunaku olwaleero era kkiriza mbategeeze nti tuyina enkola ey'okutambula wamu n'okwebaza Allah n'okusaddaaka buli otubeera ku Salaamu TV puroguramu yaffe nate tubeera ne bannaffe abasalaamu charity bo bakugamba nti baako ensonga yonna gy'owaayo ng'oyita ku merchant code yaffe eya MTN list ojja kunyiga *165 *3 then onyige merchant code eya subhanallah MTN nyiga *165*3 yes then merchant code yaffe eri 315865 3 nkaga mutano 31 65 58 65 nkaga niwe bale kusoma ebitabo ne bwembigira ndi ate goba bituuse dda mu maaso ate wasoma nnyo Oluganda okugira Oluzungu eno inshallah taala. So n'olwekyo nyiga 3 oteekemu omuwendo gwa saddaaka yo gonna gweyagala okuweereza ku Salaamu Charity. Ebyo byolaba bigabibwaje bigabiddwa byonna tubeera tuyambiddwako mmwe abanyiga essimu yammwe. Ate owa Airtel yagamba atya anyiga *M85 *M85 *9 hash *M85 *9 hash kamunyenyi yes nyiga kadala hash ateke mwana mu 3 ana mu 2 98 sembi ayo mwenda awo no wennyini njagala Sheikh Mawejje Imam we Kasubi opposite Petro City yabasooka okuteeka ya akantu Mama Mawejje Abdallah wali nkakasanga ebigambo abiwulira kati ate oyo Imam bwafuuka Allah n'afuuka ekyokulabirako abalala bakola ki Imam nga yakulembedde abalabirako ate ne Baby Love naye agambye kwali Allahu akbar Baby Love kwali ne wabeera Tifan the boss naye ku mayengo ga Salaamu TV ekiro kino naye kwali Allah n'olwekyo mukirize tubagaye merchant code ya MTN ojja kunyiga *165 *3 then oteke merchant code yaffe bajja kubuza 3 nkaga mutano bajja kubuza reason nsonga kiteka mu Salaamu TV tekamu tusabe Mungu sana wa taala ekire kyolunaku olwaleero Mungu sana wa taala atekimu mukisa abantu bonna kwebali rehema naye kwali ku Salaamu Television ekiro ekyolunaku olwaleero sebo mukirize tusabe kulene hadisi ya Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubebaze mwenna abali ku mayengo ga Salaamu TV muyina omukisa munene ate tubategeeze tusabe ekyengere ekyo Allah kyabawadde ekyokuba nti otuula Allah n'akuwa eddembe mu TV zonna ng'osobola okulonda Salaamu ate nova ku ekyo waliwo abantu Allah batawadde eddembe lituula ku TV obudde tabulina saawa zino aba yakatuula n'adduka n'akadomola emanju nga bimuyitamu biyisi Allahu akbar omulala n'abanga saawa zino ali ku masimu bamugamba nti kaakati kaweddemu kuziika kwankya kuba amasimu oyo naye n'abanga ali awo ne babeerawo ali mu ddwaliro ng'ate oyo ye mulwadde oyo naye talina biseera bituula kuno ku TV ne gwe Allah gwawadde obudde n'oba ng'osobola okutuula ekyo kyebalize Allah ekira atuga nti obudde buno bw'owaddeyo si bwakuzannya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Mungu subhanahu wa ta'ala aina lahu malaikatan sayyaratan fudula
Mungu alina ebitonde bye yatonda nga naffe bwe yatonda abantu naye n'atonda zimalayika nga omugaso gwazo nga zonna bunyi zitambula butambuzi ekizitambuza naga nti yatatabauna majalisa dhikiri batambula naye nga banoonya etv wawe bogerera ku Allah wawe boogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe boogera qala taala naga nti idha wajadu majlisan fihi dhikri senga basinkana ekifo kyonna nga abantu boogera ku Allah enyumba ozijjemu seekaazi enyumba ozijjemu nga mulimu TV sobola kuzijja naye beera majalisa dhikri bwekiri idha wajadu majlisan fihi dhikri singa babeera basanze olutuula lwonna tebawudde nti abadde ku ntebe mu sofa set ali ku ki naye nga boogera ku Allah faqaadu maahum zimalayika ezo zitebenkera nabo zitebenkera ne zituulaawo amakulu omuntu ali ku TV kati atudde ne bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala abalawunyi batudde batebenkedde traffic bali naye la ilaha illa Allah ate bamala tebakomaawo anti wahaffa ba'dhuhum ba'dha bi ajnihatihim zipanga nebyo watiro paka ila samai dunya kugula erikola subhanallahi al-quddus aje zikomawo ndala neziyitamu paka lwezisinkana Mungu subhanahu wa ta'ala nazibuuza yasaluhum wa huwa alam bihim azibuuza nenga kyazibuuza akoze eki akimanyi azibuuza nti min aina jitum muvudde ludda wa nti kasubi yes la ilaha illa Allah na nezimuga nti ina min biladin laka fil ardi bokoto sajjagwe lwaki si butambala basinga okubeera ku salami basinga okusoma ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala n'agamba atya nezimuga nti ina min biladin laka fil ardi bokoto nti tuvudde eyo mu kifo ekimu ku duniya ekyebukoto kati n'atudde waka ewuwo ali embalala ateekewo embalala jina min biladi laka fil ardi mbalala n'oweetororo ateekewo ekyo subhanallah ali ku TV yenna atudde ne zimalayika la ilaha illa Allah ulira bigambo bya Allah byakujjukiza anti babadde bagamba ki abo abatudde ku TV bagamba ki nanti ekikenderwa kya byonna yasalunaka jannataka ekisooka bakusaba obawejjana bakusaba obawejjana ababuuza nti ejjana gye basaba balina we baali bagiringiza kuna nti ate kati baaliseewa tebagimanyiko ababuuza Mungu subhanahu wa ta'ala nti babakubanga baali bagirayo baali badde ku kino nti tebaalivudde ku TV Allahu akbar nanti n'olwekyo njagala mukakase Mungu yayogera njala mukakase nti abantu abo abaleka TV zonna eziriko ebyobuwemu ne batuula ku salaamu ejjanangi bawadde Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illa Allah ezo zempere ziri mu kutuula n'okuwuliza ebigambo bya Allah kubanga tebiwooma nga mnyimba ebigambo bya Allah ebimu bikaawamu Allah nagira nakulaga ku kabuli n'amala nakulaga nti kakati nejjana gye abitabikatabika kizibu nnyo okumalako essuula nga yonna esanyusa alina wakukirisamu ate nakusanyusamu kati ebigambo bya Allah bwe bityo naye naga nti ababituulako empeera zaabyo jjana si madala nti 27 ababuuza nti ate babadde banneekingiriza ki lwaki tebaagala lwaki batudde mu TV zonna batudde ku eyo nti tebaagala muyo jahannama nti go baagula baludda nti ate baguwulira buwulizi mu khutuba nanti mukakase nti mbakingiriza omuliro jahannama la ilaha illa Allah Muhammad so gwe ali ku Salamu TV ekiro ekyolunaku olwaleero tukutegeeza nti akaddeko Mungu subhanahu wa ta'ala ateekwa buteekwa kubanga akasiimi si kyamuzannyo seeko kubuuka TV zonna n'obuuke n'osibira ku TV eriko obusiramu kakati Sheikh Bisa Kimwanyi n'abatulaba Allah tayinza kukusiima n'akulangirirako jjana n'ogenda mu maaso ga Allah ng'olinga musikawutu ng'obuba bubi mukono bateekeyo kantu inshallah ta'ala
naffe tubeeko ke tuteekayo okulaga Allah nti kyotusiimye wa nahnu radin tuli basimu naffe tukusiimye Allah ekyo kyotusiimiddeko tuwejja nagwa Airtel nyiga star M85 star mwenda hash onyige okay star M85 star mwenda hash nyiga okay teekamu 43 42 98 sembyayo mwenda 43 42 sembyayo mwenda nawe osiime ekyo Allah kyakuwadde ali ku Airtel anyige star 85 star mwenda then bwana abamaliriza bajja kumuuza merchant code yaffe teekamu 43 teekamu 2 chenda munana asembyeyo mwenda then teekamu mwendo gwa sente gonna nawe kuba mutwalo ye Allah kusema gwa MTN nyiga star M65 star 3 hash onyige okay star M65 star 3 hash onyige okay bagenda kusaba merchant code yeri asatu mwemu 58 31 58 65 bwamaliriza nyige okay bajja mubuuza omwendo jawuli aliziki bwedduka oteekemu gwoyagala okusaddaka mu kkobo lya Allah naawe gwe mulagirako nti osiimye manyi kwe bali bakadde baffe bitundu ebyenjawulo atudde mu ddiiro lye omukakasiza nti Allah subhanahu wa ta'ala malaika zimaze omukolako recommendation ennawunyi ate ne zigenda mu maaso ga Allah ne zimutegeeza nti Safiina ono atudde ebigambo abiwulidde naye ate bamugamba nti Safiina atudde ebigambo abiwulidde era akusaba jjana laba ate wezongerako ne zigamba nti ate ataddeko n'akantu akagenda okuyamba omwetaavu ekyo tekizitowera ddala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abatudde ku TV bafunyeemu nnyo tukiyita kyakuzanya kuizayimu waliyo malayika ezaabuuza nti kakati bano abadde batudde obulungi abatudde n'enniya yaabwe nga yakulaba TV y'abusiraamu nakuwuliriza bigambo kakati bo bawadde ejjana era omuliro n'ogubataasa tebagenda gufuna naye mulimu abalala innama amarra fajalasa maahu mulimu yezaalika abadde azze kulaba barika vadu fajala samaahu munena nasangako salaamu naga akanda wese kimwanyi wali kyakkola kakati oyo yo mugamba ki nati awulize bya Mungu nati bali atesinza kubanga mbawadde jjana nemba tasumyu ate nezaalika badde ayitawo ate ye muwomulyo nagani naye musonyiddemu Allah naye musonyidde gwa amakulu nti nawe alabidde Salam TV wonna oli toli wakaawo obadde otambula n'okyama ogenza okusanga naye asasudde omusola singa munyo ate yayita mwatezo neseka kibira ntebe bali ku Salamu noga nti kantulenda binyambo ate bokola omulimu n'obaako saddaka gyokola abange kiba kyanjawulo manyi Sheikh Shakibu abantu tugayala nnyo ennaku zino kukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala naddala ejo egirimu okukwatako manyi abazadde bakava mu school fees egiri mu riziki mamdu naye tuba twakava mu school fees waliwo ke twerekerayo bwobanga oleseya eye sente ye enzibizeeyo naawe gyobanga okwatako Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano batwagala naye riziki etukyayizza obuwalimu era ogenda okulaba olinaga nti mbadde nkwagala nnyo naye kasi otatadde oyogedde ku riziki abantu batwagala tubasomere irimu tubasomere gundi kabuli tubasomere jahannama tubasomere naye wallahi woga nti kakati obusiraamu bwetaavu nti badde asomesa bulungi naye abyono naye ayogedde ku riziki saka Shakib Sekimwanyi njagala kutegeeza ti olunaku olwaleero oyinza okuba gy'otambulidde ensonga ezimu zikuyiseeko kuno tulina abazadde ab'ebitiibwa Salaamu akwebali batuuza abayizi baabwe oba abaana baabwe ekibiina ekyokuna senior 4 era leero ebibuuzo bikomyewo Allahu akbar naye waliwo omuzadde atudde ebya senior 4 bifulumye lwaleero bikomyewo olwaleero waliwo omuzadde atudde awo nga naye teyalina ssuubi nti omwana we alituula senior 4 naye Allah bwe yamusobozesa n'atitinkanya n'ayitawo atuusa akaseera nga senior 4 omwana we atagifunyemu obubonero obusufu nga bufulumye ayitidde mu first grade ali mu alhamdulillah wali ati fe twasomeranga obakati byachuka twabanga mu n'abaana banti ebyo bisirusiru ayine mbamu betuga nti abo basaza bakasazo kati oyo baira n'omwana nawe wamanyi nga musiru mwana musiru mu kibiina kati Mungu nakusaasira nakuleterayo obubonero oyo tumugamba nti ate gwe jaganya nnyo nga nti alhamdulillah rabbil bifulumirwa njagala kukakasa
bifulumya olwaleero luno era abazadde yonna gye bali abamu basagambiza mwana wange weebale kukola beebazizza abaana batono nnyo abeebazizza Allah subhanahu wa ta'ala naye wakati ng'ensi abantu school fees akyabakuba embooko nina omwami gwe nali naye luli ne mugamba nti ffe twebaze Allah naye ate ffe Allah tatuwadde bye wabaseka ssekimwanyi abeebase bukoto yaweereranga abaana ameka ana ate nga bonna fees amuwaayo mu ttaamu naggwayo olwaleero ozaala obwana obwo sajja bawangala bulungi n'ebikolimo n'obiteekako neerekereza buli kimu nyambadde engoye enjulifu zikyalya bulungi ebyo byonna n'obyogera ne biggwayo seeka abasajja bawangala bulungi la ilaha illallah muhammadu rasul bawangala bulungi naye bw'otunuulira balaba ku zadde olidde zadde baaliraba mu bungi ate ne bajjira ne babanga bamaama b'abaana abo tebatambuza nnyo ngendo nti ate genda ekabalagala olabe ku maama omuto oba nedda osala busazi kisenge maama oyo nga mwali muli n'osala muli kale abasajja bagamba ki nga bamaama bo bonna abana ono ali muli ono ali muno ali muno kale bonna bamaama b'osobola balabyeko ekiro ekyo inshallah naye so awo tebeyagala naye nja kusaba ali ku salaamu nga naawe olinayo kyogaa nti Allah wange ankoledde kino naawe mu mbeera ey'enjawulo nga tweteekerateekera okuyingira omwezi gwa Ramadaan ogubulako ennaku embala obuki tusaba Allah atuwe tugutuukemu dduwa gwatera ogisoma nti Allahumma ballighna barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan kakati ebyo ebibanga biri bwe bityo njagala tugenda mu kuwummulamu katono naye omulabi wa salaamu ono tumuteeketeeke omuzadde bw'abanga abadde atuddeeyo ebigezo by'omwana wo byakomyewo mu mbeera ey'enjawulo naawe obeeko engeri gye weebaza Allah subhanahu wa ta'ala manya Allah atukolera ffe ne tusuula gwa nnaggamba ekisegedde naye gwe omuzadde weeteeketeeke ennamba ezo nga bw'oziraba Airtel onyiga star M85 star 9 n'onyiga OK bajja kusaba makya nti koteeka wana mu 3 ana mu 2 98 asembeyo 9 ana mu 3 ana mu 2 98 ana mu 2 98 asembeyo 9 owa MTN anyige star M65 star 3 hash anyige OK bajja musaba makya nti kode ateekamu 3 mu 5 ezo bona aziteekamu ekyamazima omuwendo gwonna gw'onaaba otaddemu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kugenda kuzitowa kyanjawulo tugenda mu kuwummulamuko katono tovaawo katukomewo I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Lillian! Lily flower! Osmosi. Sirabasi obulungi. Power bank y'omutima gwange. Kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba. Lero tugulireyo ku chicken. No problem. Mulye buli kye mwagala. Nakoze dda order. Meka? 12. 12? Kati olaba otya bw'etolako kino nentolako ne kino neneewola ne kano kati ziba mekaawo
Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Busika Muslim Secondary School ly'essomero ery'omulembe nga litwala abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ku O ne A level. Ebisulo byaffe biyonjo ddala ate nga bigazi bulungi. Essomero lyakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza era nga tulina ne center number zombi. Tuli ku musingi gwa busiraamu naye nga n'ab'eddiini endala tubaaniriza. Kyokka nga mu kutumbula ebitone tewali atuwunyamu. Tulina science laboratories, computer laboratory, school library, standby generator, school vans, okukugatta compound nga ziddala ate enyirira ebyensuso ebyo nonga bye bisobozesa abayizi baffe okufuna byonna bye beetaaga mu kusoma. Busika Muslim Secondary School tusangibwa Gayaza Zilowe Road mayiro 25 zokka ku simu noti 7782822 oba noti 7 noti M noti 5 8317. Busika Muslim somero ddungi nnyo. Kale nno ku lw'ebyenjigiriza eby'omulembe omwana mutwale mu Busika Muslim Secondary School. Have you heard about the new sure way to have an investment make you money stress-free? Well, the answer is Waterfront Hotel Apartments Munyonyo. Located in Munyonyo, one of the most prestigious locations in Uganda, this is an investment like no other. With guaranteed monthly rental income of up to $1,900 for the first 3 years, Waterfront Hotel Apartments will give you incredibly high rental income, moreover, hassle-free. Now is the time to own a fully furnished, fully serviced, and fully managed hotel apartment and get the highest value possible with guaranteed rental income for the first 3 years. Call us now on 0312-216-000 to book this limited opportunity. Yes. Atona kolwalero kintu kiyitirivu. Yes. Nditudeko. Yino. Wagude TV bwaguga. Esanyu ngatono. Esanyu lingi nyonyo liri ku mutima. Analodingako omusolo kwa Azam. Ndio muwanguzi mu Azam TV na wangula fridge. Vibe checho fatumutadde. Tulina ekirabo Semalabo miliyoni 2. Wewangulire miliyoni 2 bettu. Kati nno tolinda weeyunge ku ssanyule FM 23 noti 8 mwenda noti. Azam TV, entertainment for everybody. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kuli sayoko mukuwummulamu kubadde kutono naye ng'ate kwa mugaso. Amakulu nti gwe nange tukuganyuddwamu oba tukufunyemu. Nkyali Abdul Aziz Bukenya Kimirante n'omulangira w'ebukoto Sheikh Sekimwanyi Shakib era bwetyo bwe tutambudde okuva gye twatandikidde tukujjukiza tigwe wenna omulabi wa salamu ekyamazima ekyokuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala abaffe kyandibadde otambulanga nakyo ebbanga lyonna buli wotambula nakyo ebbanga lyonna omaliriza nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olina ebirungi byofuna mu nsi ebyo byolabako n'amaaso go n'ebyo byotalabako n'amaaso go awo nno we nkusabira ti ebigambo bino tubisomera nga tubibajjukiza naawe obereko engeri ey'enjawulo gye weekubiriza mu ggwe ogambe nti buli lunaku nyina okusaddaakayo enkumi zange 2 ku lwa Allah buli lunaku nyina okusaddaakayo enkumi zange 5 ku lwa Allah buli lunaku nyina okusaddaakayo omutwalo gwange ku lwa Allah bw'otyo nabaga nti ekyenjawulo Allah kyayina fe Allah tumuwa bitono Seka Shakibu abantu balina okukimanya ekyamazima 2,000 omuntu zaawa Allah tasobola zikwanamu mukazi okiraba 2,000 omwana Adamu zaawa Allah ate tasobola zikwanisa mukazi noga nti njagala kuwasa nosanga omukyala anyiridde ali mu shariyaye nomusanga ku kkubo okuba kusijja ezaawo nomuga hajjati nyina kye ngamba ayise nomala okumugamba ensonga zo nomugamba nti
2,000 zino tambula nazo inshallah Mungu akunkume wallahi ne bo bimugambe ebyo byonna nozimuteerawo ensonga zozo n'ebigambo byonna babiyiwamu amazzi ne babiteekaawo ne bitambula bwe bityo nga biringa ebitaliiko mulamu naye Allah yozimuwa n'akola ki n'asiima Mungu subhanahu wa ta'ala. So nja kubasaba tuddemu tunyige enamba za merchant code zino tulabe nga tulina kye tuteekayo. Gwe owa Airtel nyiga star M85 star mwenda hash onyige okay star M85 star mwenda hash nyiga okay. Bajja kusaba merchant code teekawo 43 42 98 osembyeyo mwenda 43 42 98 osembyeyo mwenda bwomaliza bajja kubuza omwendo teekayo omwendo gweyagala okusaddako 10,000 20,000 15,000 omutwalo 2 5 emitwalo 10 akakadde bwomaliza nyoke bajja kusaba reference teekawo ensonga yolwaki owaayo oluvannyuma oyingize pin code y'essimu. Gwe owa MTN nyiga star M65 star 3 hash onyige okay star M65 star 3 hash nyiga okay. Bajja kusaba merchant code aku merchant code teekawo 3 58 65 3 58 65 Buterevu ojja kugenda ku step eddako eyokunoonyawo kiki ogenda okukozesa of course ebeera mobile money bw'omaliriza teekawo omwendo gwe baba kusabye ogwa sente bwe ziba 10 teekawo bwe ziba 2,000 teekawo bwe guba mutwalo guteekewo bwe giba 5 giteekewo bwe giba 10 giteekewo oluvannyuma nyiga okke bajja kusaba reference awo teekawo ensonga yolwaki owaayo yingiza pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja buterevu wano Musalam Charity Foundation. Mudakiika emu oba 2-3 insha Allah tuyina omugenyi ow'enjawulo muvubuka muto ate envuumulo era biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ayina ensonga gyagenda okwogerako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ate nga ffenna etukwatako Haji Abdusalam Ali Kinobo oyo ate oyo bw'aba agambye nti ensonga ekolebwa ate nga mukama wange njala kukakasa nti ye subhanallah country director wassalam oyo bw'aba alina kyayogedde n'arecommendinga nzaani Bukenya Abdulaziz Kimirante miskini waabwe ayinza okukigaana nja kusaba sebo bwana Fadi Sheikh mvubuka omutenvu mulo otole salamu ate oluvannyuma abantu bano banjulire kyo batekedde naye nga kusanze tuli mu program ya charity nja kusaba osooka okwate mu ddamula ojjeyo gwe tonyiga ssimu inshallah gwe tuwe kashi obeeko kyowaayo ng'ensi yonna eraba biidhnillah oba oveeko ng'ensi yonna ekakasiza nti ate oli omu kubawuliriza ebigambo nogaa nti Samina wa Aswaina tuwulidde naye tuganye songa toyina kubeera mbaga nti tuwulidde ate ne tukkiriza tukole omulimu weeyanjule inshallah otole ne salama waddu bakulabe nga bw'okwata mu musawo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Abanyakakoza Fahadi kanze wano ngaba mukubategese emisinde gya Sheikh Nuh Muzaata batte egikutte akati ebbanga lino lyonna lize tukitambuza Sheikh Nuh Muzaata batte oyo musajja esseeka ab'amaanyi abamanyi baseeka ayogera ekintu ekyamazima nga akimiriddeko ensonga n'agiggusa katwali antugamba kikyesokolera omuzira waffe Sheikh Nuh Muzaata batte ntugamba kisoomukolera kumuteerawo ekijjukizo kye tumuteerewo omuzikiti nga gwa Sheikh Nuh Muzaata batte omuzikiti ogwo nga twaguzimba ali wennyini we bamuziika ekigoogo we twamuziika n'abaana abaliddawo nga ffe egimu yaffe evuddewo bagamba oyo yali Sheikh Nuh Muzaata batte yali seeka omwogezi w'amazima nga kyayogedde tekikyukakyuka era kiba kyekyo kati so seeka ffe obutamwerabira tugamba katumuteerewo ekijjukizo ekyo tumuteerewo masigidi ennene eddala gye twagala okuteekako kaweefube ffenna bannensaba ffenna twenyigire emisinde gya seeka tusobola okuba nga tumuteerawo ekijjukizo ekyo. Abdulaziz Kimirante njagala twenyigire ffenna mu kintu kya seeka ko abalabi basalamu TV mwenna n'abantu mwenna ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa ffemu njagala ffenna tuggwere ku Hotel Africana
tugenda okusimbula emisinde gyaffe ekinava mu kyonna kigenda kudda mu muzikiti gwa Sheikh Nuh Muzata Batte. Naam, Sheikh Fahad nkuwulidde oyogedde ku nsonga ennene, ensonga y'emisinde gya Sheikh Nuh Muzata Batte in memory of Sheikh Nuh Muzata Batte, the late Sheikh Nuh Muzata Batte, mu kujjukira mukadde waffe a Sheikh abamu yatwegombesa okubeera abawalimu ayina emikaddima gye yaleetanga era simanyi oba muteeseteese abagimanyi ogijjayo obulungi ku lunaku olwo ku makya bawule ku maloboozi biidhnillahi nawe yatuukanga naga nti alhamdulillahi murhimi nufusi wa murabbiha wa adimi larwahi wa muzakkiha alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardaa. Gomulabi wassalamu oyo golengera mu background yoyo eyali empologoma ya ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omanyi buli mulembe gubaako empologoma Sekafadi, naye omulembe guno gwalina empologoma ya Sheikh Nuh Muzata Batte. Kakati Allah mututwalako almost 4 years, myaka ena, naye ogambye nti muteeseteese ng'akakiiko emisinde ogaye gisimbula wa kwa Afrikana era tumalira kwa Afrikana ng'ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi 23. Kakati buli omu ayagala jadduke oba waliwo enteekateeka ey'enjawulo kutunalabira abaani abalina okudduka? Enteekateeka eyo waliwo gye tuyita kit. Omujoozi we tugenda okuddukiramu gwa mitwalo 2.5. Emitwalo 2 ya Rabbi ku Sheikh Nuh Muzata Batte emitwalo 2.5 gigane baddu ba Allah n'abazaana ba Allah. Buli omu akole kyasobola biidhnillahi subhanahu wa ta'ala okulaba nga ofuna kiti yo olwaleero. Kiti zisangibwawa? Kiti naano wenyine ku Salamu TV weziri. Kiti osobola okugenda ku AK Book Center weziri. Osobola okugenda ku Paro weziri. Ne ku Masikiti Rashid ku Mambule wano nga ku Kaleerwe AVC awo wenyine ogale muzikiti gwa Sheikh Nuh Muzata Batte muzikiti gwa Sheikh Nuh Muzata Batte awo kiti weziri. Era Rashid yatugamba muziteekawo n'atuwana ekifo tuzitunda n'atuwana office tuzitundira. Emisinde gisimbula saameka? Gisimbula 12 twenga ffenna tutuse ku Afrikana. Ani agenda osimbula emisinde egyo? Emisinde egyo Mufti Sebo yagenda ogisimbula insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu muyisa abasiraamu abatali basiraamu buli yenna mukwano gwa Sheikh Nuh Muzata Batte yenna tumukoda abeera ku misinde ayagala kit obudde buno akuba ku namba ky'esimu? Akuba ku namba ku 0752 669 65 32. Omanyi Sheikh Muzata tategekeka ddamu osome ennamba y'essimu? Ennamba y'essimu eri 0752 69 65 32. Ddamu ogisomenze nga bwe njiddamu mu Luganda. Eri 0752 0752 69 69 65 65 32. 32. Ennaku z'omwezi? Ennaku z'omwezi 23. Mwezi ki? Guno gwennyini gwe tulimu. Amakulu tusigaza ennaku ezitawera 10. Tusigaza ennaku nga 8. Kubanga ole Sande sirubala. Okulaba nga tugenda mu misinde gya Sheikh Nuh Muzata Batte. Bwe tuba nga tugenda mu misinde gya Sheikh Nuh Muzata Batte kuba njagala kujjawo biidhnillah tulabike nga ate tugenda ku nsonga. Abaana b'amasomero abatwegasseeko bo balinawo n'ebirabo byabwe. Waliwo amasomero agatwegasseeko? Amasomero agatwegasseeko weegani. Okugeza kuliko Namagabi ebugerere. Eyemu. Kuliko Taiba. Ezo bbiri. Ne Ajatif Sebagala agamba tusindikira abaana. N'amasomero amala gajja. Kakati ab'amasomero mwenna abakulembeze b'amasomero wakati nga muli mukoola abaana abagenda kujoininga senior 5 abasenior ano bayingira wiiki ejja abamu abalala bayingira wiiki eri muleete abaana bagule kit oba essomero mukube ku namba y'essimu Seka agenda gibaddiramu mutumye kit ze musobola abaana bakeere ku olwo ku Afrikana badduke emisinde bagenda kudduka kilometers meka? Kilometers 5 ntono. Kilometers 5. Amakulu omuntu agenda kusimbula ku Afrikana agende ku polisi ya Jinja Road agenda ku Lugogo bypass ayamukire ku DHL asalemu ebitaala byawe Kololo akirire agenda ku golf course adde wali ku Nakumat adde ku Afrikana. Kakati fa abayina bahajjati bahajjati wangayinza okubanga munene nnyo tasobola kudduka tebalinawo space ya kutambula. Waliwo tugenda okutambula na kuva ku Afrikana okwambuka boto tuwa ku talabe Kololo ate badde erudde. Wallahi enteekateeka ebintu nga Sheikh Muzata yagati tukalubiriza abantu naffe leero twakoze enteekateeka eyo. Njagala oddemu ennamba y'essimu Seka Fahad. Ennamba y'essimu eri 0752 0752
69 65 32 eyo buli ayagala kit ku kit kuliko kinaki ku kit kuliko boto mwana anywera juice kuliko akasawo byonna kwebiri n'omujozi kwagenda okwo abange ensonga ya Sheikh Nomuzata batte ate buli wolaba ekintu nga Salam TV mweri paro mweri mukama wange Haji Rashid wa Prestige nga mwali omanyanga ensonga nywevu funa kitio olwaleero obencha kumacha ng'ennaku z'omwezi 23 subuhi fenna ku Afrikana omuzikiti weguli awo mukeere nnyo insha Allah naffi tugenda kubeera oseka Shakibu Sekimwanyi omujozi yagufunye dda ogwange nagufunye insha Allah Salam TV ejja kubeerawo ate n'enteekateeka ey'enjawulo se mukama wange bano abanakeera ennyo fe abanaje 12 tewabeerewo ku ngeri ya ttaali ettaali weeririse bagenda kuba ettaali ate oyo omusajja yaŋŋamba Seka Nuhu Muzata yamutwala emaka mukyali nokola ki ayina okukuba ettaali amakulu duiro tuyinza omukolera ku ttaali insha Allah tabaraka wa taala ya Sheikh Nuhu Muzata batte abange tebiggwa bwomi naye abategeeza Seka Fahadi ono nti ennaku z'omwezi 23 kiti tuzigule tudduke emisinde egy'okujjukira Sheikh Nuhu Muzata batte ate wakati mu kumuteerawo omuzimbo ogw'omuzikiti insha Allah mikwano gya Sheikh Nuhu Muzata batte gye muli bangi ne bwe tugamba nti ku lunaku olusente ziggweyo zonna ez'omuzikiti ziba zisobola okuggwayo gye muli mikwano gya Sheikh bwe mba mukakasiza ddala nti mwamwagalira ddala bya ddala tebyali bya kwenya akadde keeko tuze ekitiibwa kye nga tuteekawo omuzimbo bingi byakola mu mirimu emirungi naye na kino tukimuteerewo nga ennunuzi ye eri mujjukirwako n'emyaka 10 mu maaso insha Allah tabaraka wa taala gulo omujozi go olwaleero ate kati ogufuna ogwa Sheikh Nuhu Muzata batte era ku lunaku olusewo njagala kukakasa nti nsuubira ba proud muslima ba proud hijabi ba proud makanzu bwe bayita Sheikh Sekimwanyi obukanzu buli bwennyini obwasalawo bajje insha Allah tukole mu dduyiraawo namwe nabenzikiriza ezenjawulo kuba Seka Nuhu Muzata batte ekyamazima yali wa nzikiriza zaffe zonna sebo Seka Fahadi mu butikitiki obusigaddeyo njagala kuza Sheikh Shakibu oyo oddemu osome ennamba y'essimu oluvannyuma otoole ne salaamu yo insha Allah ne salaamu yo nga bw'ogenda okugitoola tuli ku mulimu omukulu wano ogw'okuyamba abo bonna abeetaavu ogwa Salam charity insha Allah botagana kwata musawo riziki gwe iyo nogireka wano nga yakashi ali abali eri bakulabireko nti ebigambo byo tusomesa ate bituukira ddala ku mitima ne muteeka mu nkola insha Allah damwe namba y'essimu oluvannyuma otole salaamu 752 69 65 32 awo kwatene musawo biznillah. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukirize ya olaiba salam oyaze n'amawulire masufu ga Sheikh Nuhu Muzata batte mukadde waffe Allah bwe yatujju nufusu wa hadil arwahi wa murabbiha wa muzakkiha oyo manya nti yempologoma ya umma biidhnillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusime musajja yasoma ebigambo ne binoga kasozi ekibuli okusinzira awo ensi yonna n'atalaga Uganda ne bakkiriza nti lazima abasiraamu balinayo omusiraamu bwekiri Sheikh njagala kulopera era nakukakasa nti abaddu n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala batuuse okulaba nga baliko ensonga gye bakola nga ne Haji Muhsin ono bwatuuka biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mukamafe abalala batulabulabi wallahi kugira bwetti naye ensonga ezo bwazitereza ekifaananyi naga nti wano ndaba seekita ate kujeyo bulungi nayisaayisaamu akazigo ogenda okola ku screening okola bwoti sebo Haji Allah akuzeemako ebbanga ate era sebo yaga nti enkya ku seeti simulaba inshallah taala kiriza nti salaamu nakidoddo atuuse Safina Nansana atuse Rebecca Namkasa atuse Kurthum Namkose atuse Hassan Zungu Allah bungiri Allahumma amina Hassan Zungu atuse Badru Sebyara atuse uyo ali webale nnyo waliwo ne nali mu studio wano mukamafe Alhaji Kalisa Dr. nawulira sebo najja naga nti oyo Sebyala
mpulidde omusomanga bana aba bulijjo n'esi wa bulijjo oyo haji era yamuteerayo emitwalo RDC badduse bya yamuteera yawe ensonga naga nti uyo mukwano gwe nnyo Aisha Nambiru atuuse Rashida Nachobe atuuse Farida Naluze atuuse Zam Abbas atuuse Hadija Nacheyune atuuse Sauda Nancha atuuse Beka Bakaki atuuse Umar Wanyonyi atuuse Hadija Cheyune atuuse Masura Nansubuga azze Hanifa Nabawanuka atuuse Mariam Nambiru atuuse Nana Nachito atuuse Lukia Sari atuuse Zaituni Nankabirwa azze Farida Nambogo atuuse Hafswa Nabawanuka atuuse Hajati Hafswa Nabawanuka ono gwe mmanyi Hajati Hafswa oba gwe Hajati Hafswa nkona ako kasimu mmanyi waliwo Hajati Hafswa Allah yamugemulira ebirungi nazaala abaana yazaalako abataano omulundi ogwo nazaala abana omulundi ogwo nazaalako abasatu omulundi ogwo nazaalako abalongo emirundi egi kati tusabe dua Ibrahim Rubama Joseph Akayo tusabe dua Mungu akuwa omukyala azaala abataano olumu emekwewa muleba jama Allahumma sekamini sedua kinzo okusabaga tuli mu request yawa nga wosabidde Mungu wakuwera Mungu akuwa omukyala nga sibya kwewa muleba lero bogenda ate ekyabodda nedda sebo zaala abataano olumu bidhi ni maula dua Allahumma Allahumma naye Mungu subhanahu wa ta'ala bwe Allah wakyatadde wewo wampe mirembe negati oyabera nalongo square yadi abera nangongo kakati omukyalo oyo jali nyamukulagako Allah yamugemulira abaana ngazaala abasatu emirundi egi abataano omulundi gumu abana omulundi gumu abalonde njagala kati gwe mukakasa nti oyo kukyala awaka awaka bana bataano seko manya nti yakivudde mukakati asigaza kulya sente Allahu akbar bwatyo nno atuse nawayo sadaka kakati ayinza obutebaza Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Shakibu woviriddewo tufunye wano omugenyi ayogedde ku nsonga enkulu ya Sheikh Nuhu Muzata batte Seka Nuhu Muzata batte mu dakiika zine 3 esigaddeyo omujjukirako ki myaka kati enanga tetuli naye bwemba serabidde bingi naye ebimu ku byo musajja musiramu ya wangalya ku busiramu bwe ate nabufiirako ekyokubiri ye muwalimu omu ku bawalimu abakyasinze okuwa ekifaananyi ekyobuwalimu ekitiibwa ye Sheikh Nuhu Muzata batte y'omu Sheikh Nuhu Muzata batte atendese abavubuka abawalimu olwalira abatambula mu field nga ligase ya kutambula emyaka 10 insha Allah taala mashallah Sheikh Nuhu Muzata batte yomukuba walimu abali bakutte bendere yokubeera smart mu gwanga Uganda yomukuba walimu abali teberi antamanga ajogiranga Sheikh Nuhu Muzata yomukuba walimu abali abayivu mu gwanga lino yomukuba walimu in fact sekate yayogeranga njwanjwa yayogeranga with facts yes buli kyayogeranga yabanga n'obujulizi ne kwasinzidde okukyogera so byonna Katonda yamukolanga wakusavinga abantu nga lazima byonna byali alhamdulillah rabbil alamin Seka Shakibu wafunye kit nzenze lina ne mmotoka nina munga mukaga bas eshebadde njagala ku ansanyusanga muwa kuba nakeera gwenda banga mbutufu talina kit nga kuba nababakedde naku z'omwezi 23 ku Afrikana nenda bango oli talina kit abulabula nja kumuwa kwezo omukaga inshallah taala ekyokubiri Sheikh kubanga tuli mu kumaliza dakika tusigaza nga 3 Sheikh Nuhu Muzata batte wallahi yasikiriza abawalimu bangi era nzijukira y'omu ku bantu abavangayo n'agamba muwe abawalimu bammwe ebitiibwa mulabirire abawalimu n'ebigambo ebifaanaganako bwe bityo oyogera ki ku bigambo ebyo Sheikh byateekangako nnyo essira abamu oluusi bamufunanga bubi abalala ne bagamba nti Seeka kyayogedde alhamdulillah tetukiddamu kwegamba nti gwe ebigambo ebyo ebyekikula bwe kityo
the way he delivered his words engeri giyawangamu ebigambo bye anti amazima tegaagalwa naye ate wabayo abagategeera okugategeera omuwali mukabeerewo Bukomansimbi gye mmanyi ng'ekyalo asemberayo ddala Bukomansimbi kale kumpimpi eyo wala yensi tamanyi naye ng'alina ebigambo bya Allah ku mutwe wa kitiibwa. Abantu bano abatulaba batukwenya oluusi nti baagala bawalimu naye muzaata yakimanya oluusi tebabaagala. Omuwalimu akunaaliza omuntu ku kyalo noba nga tomulaba mu nsonga ate n'oyagala nnyo omuntu ali mu distance just because naye waliwo abamuzimbye okuba nti afaanana nga bw'omulaba. Muzimba abawalimu abamu lwaki obeera awo ng'oli mugagga naye ng'ate omuwalimu waali bubi. Abantu bonna okuŋŋaanya abagagga emmotoka ne zijjula mu parking oyinawo ka birthday omuwalimu najja kabodaboda n'agamba Haji bamumpitire munda asasule 2,000 naye ng'ajja kusoma dduwa wo. Olidde ate n'oyagala nnyo abawalimu abazimbiddwa abalala kuba n'oyo gw'oyagala seeka gundi mulaba wano mulaba wali oyo gw'oyagala akuweesa ekitiibwa naye alina abamuzimbi okufaanana nga bw'akola ki. So Sheikh bw'atyo bwe yali waliwo ennaku zino enkola etambula once Swan so said kikyo jjukira Sheikh Numzata bataki yakwogerera noga nti ekyo seka yayogerera ekigambo nange ngamba ntumiddeko Jennifer Musisi now mutumiddeko once seka Numzata bate said mutumiddeko chichimu chala Jennifer Musisi nentumirako Jeno kale Kayihura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozo wa domboza once Sheikh said once Sheikh Muzata said ebyo ndowooza bimala ebyate byali bika byali bika nnyonnyo Allah akbar byafuluma nentumirako Idrisa Musa Kenzo mashallah Tata Amaru naye yamuga nti sizza kyange mabega azo omuwalimu akola mu ofisi ya Allah akonzekembadde nnonya yagaa nti nze mpiriza mu ofisi ya Allah aripotinga buterevu zizeeyo kigambo zizaayo kyaki oyo nno yali Sheikh agamba no eyo ng'agiyimiriddeko olidde Allah yayimira n'agamba la ujuilati shamsu fi yamini والقمر في يساري لأن أترك هذا الأمر أبدا سبحان الله لن أتركه أبدا أو أموت دونه بشري يفزالي mfana yenga sivudde ku Islam oyo ya kambu wananti nzene mulete omwezi nimukuteka mu ddyo no nenjuba mukono nti nte ensonga eno li an atruka hadha al-amr nti ensonga gye ndiko njiveeko lan atrukahu abada sinza kola sinza kujita nali bwe kuba kufankole ki ekyo ekigambo kiyita kyakuzanya era wali omusajja ono gwe bali bagenda Katumba Wamala namuga taata oli mukwano gwange mbadde nsaba ensonga eyo ojimenye mpulidde oyogera ku bitiyo n'amajambi ojijabulule oyo ne Sheikh Numzata Allahumma ebigambo tebiyinza kuggwayo naye Sheikh kiriza akadde katuwaddeko mbadde Abdul Aziz Bukenya Kimirante nange Sheikh Shakibu Sekimwanyi omulangira we Bukoto akume Mungu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله